Leta microphone. Leta tutereze ekintu kino. Basebo ne banyabo. Ladies and gentlemen, let's welcome His Excellency, the President, my President. My President. Yes. Nchogera. Oechiba chibe. Chije. Zambaali. Blasio Mukasa. Asobola okusurvivinga. Yes, he can. Kwen BSAO. Yeah. Because tulaba nti nesho gyalina anasho bagiyita barometer. Agibeerako ekiro buli lwakubiri era abeera akubiriza. Tekiraga ekifaananyi ekirala. Erimu abo bannabyabufuzi bakyaza ab'enjawulo. Kakati bw'abanga abadde mwavu Zambaali agenda gaggawala. Okuva mu statement eyo yokka gye yakoze. Okuwaana Kyagulanyi mu lujjudde. Zambaali bw'obanga wabadde mwavu omaze okugaggawala. Essimu yazifunye. Nga baamukubidde essimu. Owaayi, alo. Akatu gwobeeraawo n'owaanawaana. Kati bwe wawaanye walidde ki? Kati baakuwaddeyo ekyokulya. Akati Zambaali zonsesa. Akati bubeeraawo nemuwaana Bobi Wine. Akati obeera owaana Bobi Wine ofuneyo ki? Baagala nnyo ssente za Museveni. Naye tebaagala Museveni. King Saha yafunye abantu buli omu batalowoozaako. King Saha yafunye abantu naye kennyini batalowoozangako nti asobola okubafuna. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, Simon Rock gwendi naye omusajja agula enkofiira buli lunaku, buli lwajja ku shena agula enkofiira ndala, buli lwajja agula enkofiira ndala. Simanyi kigendererwa kikyalina naye nga eno brand. Bw'oba okola branding bino by'olina okukola wammanga. Olina okubeera a very good risk taker. Abantu balina okubaako we bakumanyidde nti weewano ekitegedde. Singa mbadde mukyala n'alikoze ka make-up, singa mbadde nsobola okusiba akaviiri n'alisibye kaviiri. So this is my brand. N'enkofiira sizaala zisi nnyo tolowooza nti ze za Bitex. Kibadde kyetaagisa ekyo. N'enkofiira si ya Bitex. Zino enkofiira si ya kibijjigiri. Si ya kafeero. Gyetegereze bulungi bwe gitunulyo ogyetegereze bazimpeereza okuva e Bulaaya. Eziva London banda zeekaawo bazigulya ddala. Olaba? So we're putting on a brand. Yes. Naye nga tusanyusa nnyo okubalabako mikwano. Mbalamusaako mwenna bannaffe abaisiraamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abasiraamu mbamaze, abalokole Mukama waffe yeebazibwe, abakristaayo Mukama mulungi, mwebale kubaayo, mwebalire ddala. Nze Simon Rock mu kibuga Kampala mwesiva, mwempangaalira era mwe tusinzira okuba nga tubaweereza. Biba bingi nnyo nno bye twetikka. Ffe emitwe gyaffe twagiwaayo okubeera nga tuweereza ensi eno. Emboozi ku UG Nduddo basaba okusubscribinga. Kakikozese mbasabe. Please, bw'oba ng'oli mupya genda subscribing kikole ku lw'obulungi bwaffe ababaweereza. Bw'omala onyige ne mukade for notifications nti buli kye tunaba tutaddeyo ojja kuba okifuna. Nsanyuka nnyo abatulaba abakomentinga waliwo omwana yanvumye ekibuto. Abaana bali okubamanyiira. Abamu buli muntu ayina right. Buli muntu, it is everyone's right. Si right ey'okuvuma. Ati kankubuulire. Naffe bye twogera tolooza nti bisanyusa buli muntu. Naye tetuvuma. Twogera ne tetuvuma. Ne tuwabula tetuvuma. Naye ayinza okuba nga takuvumye. Kati ekibuto abanvumye. Abakuvumye. Tekiriiwo. Aluyita olubuto, mulaba olubuto. Neki. Yonna you have your right. Genda mu comment section teekayo okusinziira ku ndowooza lwakuba nti waliwo abamanyi okuba discipliningirawo.
nagwe nalabo yamala okuvuma anavuma onaje namugamba nti gundi ate mubatategeera gwosooka buliriza emboozi owulira abasajja kye boogera. So thank you so much mwenna abalikinga bye tukola mwebale nnyo abasiima tubeyanza nnyo mwebale nnyo webalire ddala nammwe abatasiima naye ng'olaba emboozi neggwayo. We are sorry nti tetuli bamalayika tetusobola kuwandowoozayo tetusobola kukyogera nga bw'oyagala tukyogere. We cannot express your feelings. You have your own feelings. Kakati ffe tusharinga ku feelings zaffe ne tukuwa naawe n'olabamu wamma ggwe ne tutambulira wamu. Don't give up on it. Sigala ng'olaba, sigala ng'onyumirwa, likinga, commentinga, sharinga, subscribinga, asobola okukatemamu n'oteekayo ku TikTok akaba kakunyumidde naawe katememu. Tekayo gwe kiruma agenda nnyo obutwa ffe tuzze kukuweereza. Nze Simon Rock. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan siri bulungi nkyali namuko ku kintu ntwawo kisumba ne bwulira nkolola mukaawo. So nsaba kungumiikiriza naye nga nja kutereera mpola naye nga tetiki mba neetaaga okuweereza. Kale katandikire ku nsonga ya King Saha yabadde ku Hotel Africana parking space n'agijuza ekitabanga nawo abantu basigadde n'ebweru bulijjo ba David Lutalo n'abayimbi abalala baga nti nagikubye naye ate ndowooza tugambe nti King Saha yajogoloza yasetinze record empya. Yasetinze record empya. Nabaddewo ku King Saha personally natuusewo sawa yabadde emu yennyini ey'olweggulo. Nabadde intention zange za kutuukawo earlier than that naye entambula gye natambuddemu jamu yabadde mungi mu kibuga nenkwatibwa naye we natuukidde ku saawa emu it was still early okufuna observation gye nabadde njagala era ndi muntu mutuufu okukunyumiza ekyabadde ku King Saha. Nkimanyi yabadde ku TV walabye wadde nga zaatuuse ekiseera olwamaze okwaniriza Bobi Wine TV ze Uganda ne zigamba ko manina zo ne zivaako ne zikomaawo ninga kimaze okulabika naye nga kimaze okulabika nti omukulembeze atuuse ate oba okyakikolera ki. But it was nice. King Saha yafunye abantu buli omu batalowoozaako. King Saha yafunye abantu naye kennyini batalowoozangako nti asobola okubafuna. Nalabye ku mukutu gwa Facebook nga Facebook page ng'atandise okwebaza abantu kuva ddala za ssaawa zabadde banga 10 nga ennyiriri mpanvu ng'abantu bayingira batandikidde okwebaza paka kiro eyo. To people who are emotionally driven like me nadde sobola kuyimba ku sheeyo nadde njakkaaba bukaabi. Abantu King Saha situganye ffenna tulina ebirooto ffenna twagala ffenna tulowooza era tuba tusuubira ebinene ebisingakaawo naye King Saha naye ng'omuntu takirowoozangako nti abantu basobola okumulaga omukwano mu ngeri gye bamulazeemu. VIP neetuuka neefa neggwawo ordinary nejja neebayingiramu aba VIP ne basitula obutebe ne butandika okutambula mu bbanga bonna ne buvaawo. Era twagenza okutuuka King Saha okuyimba ku ssaawa 3 nga tewakyali VIP nga tewakyali ordinary nga ne tiketi ya ordinary ey'emitwalo 2 ng'etuuse ku 7. Ng'ogula tiketi n'onoonya w'oyingira nga nawo tolabawo. Okitegeera nga wajjudde. Twagenza okumaliriza nga ne mu tables namwo muyingiddemu abantu abalala. So it was nice. Nebaza bannayuganda mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala okulaga omukwano nga mugulaga abayimbi baffe kye mwalaze King Saha mukirage buli muntu yenna mugende mukirage Fikfa Maker mugende mukirage David Lutalo mugende mukirage buli munnayuganda ateeseteese. David Lutalo bakimuwongere anafuka mulungi omu baba we omulimi mumuwagire mu bulimi bwe omusuubuzi bakakimuwa wano mugwe 11 bakimugende mu January banna namwe mwali badde mugamba toleeta luyimba otumaze gira tuweezaamu tulinayo mojjana bulala lya Jasmine tunayo lwemba waffe eri ku gundi waggulu eri ku sebo bwabanga omusajja yataddewo oluyimba n'ayimba bannayuganda ne balwa appreciatinga nayo kati olaba omuyimbi eyo yennimiro ye naye ennimiro bw'omala okungula naye ennimiro gy'olyamu buli kadde n'ofaakuuza n'akatooka kanyiinkuuli n'ofaakuuza azizzaamu amaze okukula ekiti kya muwogo onfuna bulungi ekya Naalongo
n'ateekawo babongoote ensi neemwagala aleke n'abalala basigeko bagire bakunguleko basige bakungule onyumisa mboozi naye yakasimba tebinnakula alekerani nti ate kati tuyunje biki bitalina kula olimba telunakutuukako babongoote tannatuuka naye nga yes kankwe preamble ya King Saha nakukiikiridde neyanza sebo nabadde nkusuubira okutuula ku mmeeza gye nabadde ntuddeko nabadde mu maaso nnyo emmeeza gye nabadde ntuddeko yabadde mu maaso g'emmeeza okwazze Eddie Kenzo okwabadde Kirumira omugagga Kirumira yambadde mabega Maureen Nantume naye yambadde mabega Spice Diana yambadde ku mukono gwa Nantume yabadde n'emmeeza namba yes yabadde n'emmeeza Maureen Nantume mmeeza yadde nziridde ey'okubiri kwe kwadde kutudde Bobi Wine ne banne bwe tutyo mmeeza tezaabadde nnyingi nnyo space y'emmeeza teyabadde nnene nnyo era tezaabadde nnyingi nnyo naye nga kyekifo ekyasigaddewo ng'omuntu woyinza okutuula comfortably n'olaba show the rest of the space was congested nalabye ku bakyala nga babeetikka ku mitwe nga babatwala baziise baziridde ekiziiro it was that way naye ekisooka tusooka okwebaza omuteesiteesi kati Yasin K yatulazeeko nti Afrikaana agimanyi Afrikaana agikola ki agimanyi bulungi agimanyi okugiranga kubanga ye yalangawo akabisi k'endagala akalutalo walaba enkola gye kaakolamu akomyewo ataddewo King Saha ono bapromota baali bamuzira I'm sorry to mention this abantu babeeraawo nga banyooma abantu abalala Ketti yalina okutegeka King Saha ku Freedom City Valentine y'omwaka oguwedde n'okulanga n'abanga akisinya n'abanga akiteekayo n'akijjayo n'azinga emikono n'asirika era simanyi we yasuze lwakuba nti musajja musiraamu yatawakkala omutima imaani yamukkako naye ku muntu omukozi wa bizinesi bw'olaba omuntu gw'obadde ogalabanja omuntu guwanyooma ng'akoze ekintu ekyo toyinza kubulamu kasajja muli kagamba nti kibanga kubanga wali olina omukyala ng'omunyooma mutalina nnyashi n'abulamuko katono agenda okudda nga reema agenda okudda nga reema otegera ekintu ekyo so Ketti ne bapromoters abalala babadde balaba King Saha as a boy onfuna bulungi nga bamulaba as a mediocre nga tebamanyi maanyi ga King Saha we gakola ki wegali Yasin K n'avaayo n'agamba nti nedda nzaawe we banyooma nzaawe we batalaba nze we mba nteeka eriiso lyange ndyoke nfune ssente empitirivu and he did it ssente ze yakoze zaabadde nnungi nnyo oba nnyingi oba ntono naye teyagabye tiketi yadde neemu olaba naffe bakyaliibe teyatuwadde kojja wange mitanda atera okuŋŋamba nti ssebo walwana olutalo oli sooja walwana naffe abaazirwanako wadde otuukawo n'oteekawo feesi n'olaba nga omuntu omuyitako naye nga kiruma ate nga n'emmeeza kwe nina okugenda weebale nnyo emmeeza yasasulwa emmeeza nga yasasulwa naye oli nga awulira so era agala akuggyemu n'endala so ssente zaafunise tusaba Katonda nti ne gyagenda okutambula emukono oludda wa extra zonna kati King Saha amaze okufuna value yeetaaga okuba nayo King Saha King Saha amaze okuteekawo kati value era kyatuleetedde okulowooza nti nakyo kyali kyakulowooza kirala singa King Saha shene yagiteeka lugogo yali cricket oval kyatulaze nti yali badde agisobola naye kaatandikire kuana kimuwe aw'okuddako enkeera tumusaba tuwemu emyaka 2 nga tatuzizeemu sho emu ku nsonga endeese abantu nga beebuuza King Saha yaggyeewo abantu statement gy'osoose okukozesa ebadde nnungi ku David Lutalo bannayuganda beetaaga ennyonta okuyayaana ennyonta kankulage ekyokulabirako Papa Misa Kisemakula yakola show
kwa Afrika naawo wennyini bwagamba yali 2019 bwagamba Ssaabasajja Kabaka ye yali omugenyi omukulu ne tukuba Afrikana ne tugiteeka ku ttaka in a VIP show ne tugenda mu COVID-19 ne tujja 2021 2022 nakomawo mu 2023 kwa Afrikana ne tugenda ku Serena ng'abantu balina ennyonta ey'okulaba Misaki Ssemakula in a big show. Otegere kintu ekyo era walaba ekyali ku Serena nti abantu bajjula Serena n'afuuka owino n'okubagoba ne babakola ki n'abagoba negwe tiketi y'emitwalo 15 tegobeka tegobeka naye batuuka ekiseera nga tebalina we bateeka bantu. So one of the reasons why King Saha show ye yabadde successful nti abantu babadde n'ennyonta eraba King Saha abadde talonchinganga King Saha ebbanga lyonna talonchingangako. Yes. Kati abantu badde beesunga okulaba ku King Saha ng'akola ki ng'alonchinga emyaka gyonna ennyonta eyo ebaddewo. Ekirala King Saha abadde ayimbye nnyo ennyimba zibaddewo endo ng'abadde agirina ayinza okuba nga si ye muntu apromotinga ennyo okukola hits ezisasamaza n'ezikola ki naye ennyimba weeziri King Saha ye muntu abadde n'ennyimba wo nga 40 kuba omuntu asobola okuyimirira ku stage n'akola 1 hour n'avaako nga tewali luyimba lwayimbye verse 3 ng'oluyimba ekinene ennyo aluyimbako verse emu ne chorus verse ey'okubiri n'agiyimbako ekitundu n'apulo n'atandika oluyimba olulala okuva ku sigino. Kati oyo omuyimbi ennyimba abazikola ki abazirina kati demand ebaddewo abantu King Saha abadde bamwagala okumukola ki okumulaba. Number 2 King Saha show ye yabadde political nnyo. There was a lot of politics but smartly played. Waliwo omuntu akola politics naye ng'ate amuzannya mu ngeri ennyonjo. King Saha yazannya ebyobufuzi mu ngeri eri smart ng'akimanyi bulungi nnyo His Excellency Bobi Wine alina okujja ku show. Ofuna bulungi endorsement ng'agirina naye n'atagicapitalizingirako. Weebale nnyo. Abantu abalala bw'amanya nti agenda kubeera ne Bobi Wine ku show mu kifo ky'okulanga show ye alanga Bobi Wine ate ne bimaliza ng'oluusi tebitambudde bulungi kyekyatuuka ku Zex Birangirangi. Zex Birangirangi yali akimanyi nti Bobi Wine kitaawe alina okubeera ku show. He took it for granted ye n'akirekawo nga n'atalanga ati alanga show ye n'alowooza ku social media okwo ye nga kyakulembeza Bobi Wine waali Bobi Wine waali okitegeera. But King Saha knew very well that Bobi Wine amwendoosinze. Oluyimba lwennyini olw'ebiseera lwe balonchinga ye kennyini Bobi Wine yalu featuringa mu video gimanyi ebiseera. His Excellency yajja nga yambadde ekkanzu ey'eggulu n'amuyisizaamu layini ebiseera ebyo. You understand? Eyo yali sigino eraga nti ekyo ekintu nkirinamu omukono. Era ne bwe yali badde luddawa yalina okujja ku show y'ebiseera ebyo. Naye King Saha n'atakiteekako nnyo mulaka kukyesibako nti Bobi Wine yampadde n'akwata ekkubo n'alanga n'ava mu kulanga twamulaba ng'atambula nju ku nju ng'atunda tickets z'ewa Kisekka ng'atunda tickets mu Kampala ng'akola activities ezongera ebbugumu mu show ye n'okuleeta abantu. Kati ebyobufuzi yabizannya atya? Ebyobufuzi ebyabadde ewa King Saha byabadde bya NUP yokka versus NRM. NUP versus NRM. Naye nga NRM tewali agyogerako tewali agiraga kifaananyi naye nga weeri. Onfuna bulungi bwe tukyogerako situwagala mu kitwale bubi. Wayinza okuba nga omanyi abayimbi ba wano baagala nnyo ssente za Museveni
naye tebaagala Museveni. Baba bagenda okulya sente za Museveni balinnya basi ne bagenda bamga tuli naawe ofuna bulungi ne bojja n'omugamba nti gwe owagira Museveni nze saagala Museveni nesiri wa Museveni naye ogenda okumulaba ng'ate aline Museveni nga bali mu bifaananyi bw'okuba n'omugamba nti gundi gwe oli wa Museveni simanyira byabufuzi ebyo nze simanyira byabufuzi ebyo nesiri wa NRM oba ba Museveni nga si be NRM oba nayo kisoboka bano ba Museveni naye nga si be NRM naye nga si be ate ekyabadde ku show amaanyi g'abayimbi ba NUP twalabye ba MC nga MC omu ayimirira n'aga nti oba omutwe guveeko Zambaali Blasi omukasa otegere ekintu nga bagezaako bosi abe mukiibi nti leeta microphone leeta tutereeze ekintu kino bassebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, let's welcome His Excellency the President, my President. My President. Yes. Nchogera. Ekiba kibe. Ate nga n'ewaka nja kutuuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa ekitiibwa kye. Yes. Tomanyi kyabadde ku Africana. Kati ebyobufuzi ebiri direct. Kati portion ye yazzeeko okuyimba after that. Nga tetunagenda yeeyo. Malinya tufiiridala ku Zambaali Blasi omukasa. Because ne kenyini yakyogedde nga manyi tubasobola okubawo ekiddirira. Si wasobola. Zambaali Blasi omukasa munnamawulire mukozi wa TVM wa NBS. Era nga NBS eyo abamba ne boogera nti erimu nnyo kayero. Mbu sizaga batulaba simbu media ya Uganda yonna media ya Uganda yonna erimu kayero corrupted by the government. Tosobola kukola kintu kikuba oba kikakkanya government n'obeerawo. Yes. Kubanga ekitongole ekikkiriza ebiweerezebwa ku mpewo kya government. UCC. Okitegedde bulungi. Tebasobola kukkiriza era bwe bamaze okwogera statement eyo ne TV ezabadde ziraga live ya sheeyo ne zivaako zakomye. Otegere ekintu ekyo nti tuli mu government ekuwedde embe naye nga tekuwadde. Hega you have freedom of speech. Naye olina okubeera omugezi ng'oyogera where you speak from and what you speak about how you speak it naye nga you have the freedom to speak. Kino kyabadde mu lwatu. Zambaali yakyogedde mu lwatu n'agamba ekijja kijje nze njogedde kijje Zambaali Blasi omukasa asobola okusurvivinga. Yes he can kwen byesawo. Yeah. Because tulaba nti nesho gyalina anasho bagiyita balometa agibeerako ekiro buli lwakubiri era abeera akubiriza tekiraga ekifaananyi ekirala erimu abo bannabyabufuzi bakyaza ab'enjawulo. Kakati omanyi waliwo ekintu kye bayita pretense. Waliwo ekintu kye bayita pretense. Abantu bangi nnyo babeera mu bulamu obw'okwerimba naye ng'amazima n'ekituufu babimanyi. Era nze abantu bwe batyo be nsinga okukyawa. Omuntu ng'akimanyi naye ne yeefuula alowooza ekintu ekirala. Ekyokubiri, it was inevitable. Ne bwe waalibadde toyagala Bobi Wine, ne bwe wandibadde owagira nnyo Muhoozi, ne bwe wandibadde owagira nnyo Museveni, naye mu kaseera ako kyabadde tekyebeereka. Kyagulanyi yabadde azze. Nfuna bulungi. Mu kaseera ako Kyagulanyi yabadde akoze eki? Yabadde azze nga yaaliwo. Era ne bwe yandibadde nga President Museveni yazze nga yali mu sheeyi. Awe tebaali muga. Anedda ssebo. Nalimbaddeko ku show nga Museveni ye mugenyi omukulu. Yali ku Serena ngina kusoma mwezi 29 omwezi gwali gwa September 2018
nga tulina Catherine kusaasira nfuna bulungi nkufuna nkuwuliriza ebyaliwo nayo byaliwo obijjukira bulungi era nebuuza at that point of time nebuuza mayinja yabaaki kyekyo kubanga majimbe nagamba omusajja ssebo ebyakulwanya byaddamu dda gutulooza nti abadde awana buwanyi nti ssebo tusanisa okulaba okulembeze bw'eggwanga wadde sikuwagira naye nkwaniriza naye aka musajja nga ati ssebo ebyakulwanya bizzeemu muzeeyi kati oyo ye yali mayinja omutuufu nga bwe walabye Zambaali Bulasiyo omukasa omuki omutuufu yaggyeeyo ekifaananyi kye kati gwe kyogaba namawulire temulonda ate omwana oyo bulijjo mulaba ningamba omwana oyo kati kyamuwadde emirundi ebiri katwogere ku Bulasiyo Zambaali yafunye emirundi ebiri yafunye emirundi ebiri bw'abanga abadde mwavu Zambaali agenda gaggawala okuva mu statement eyo yokka gye yakoze okuwaana Kyagulanyi mu lujjudde Zambaali bw'obanga wabadde mwavu omaze okugaggawala atya kyekibuuzo kye mbadde nninze wafunye okuganja eri abantu obuganzi bwe bweyongeddeko obanga obadde oyagalwa 100 kati oyagalwa 2% bannayuganda kati bakwagala kubanga oyagala kye baagala ekyo nakyo kigenda kunvumya kati mugenda kuvumya ekibuto manyi waliwo be bateekawo waliwo be bateeka okwo ku YouTube okwo nga buli kyoyogera nga kiwaana Bobi Wine nga obavuma ogubuto muvume n'akabina otegere kintu ekyo kati bw'omala okwagalibwa abantu wano n'ebweru w'eggwanga value yo nga Zambaali baazi zirinnya okitegeera bulungi nnyo baazi zikola zitya zirinnya waggulu zirinnya era ekitiibwa kigenda kumweyongera eyo channel emu endorsement okuva ewa Kyagulanyi zigenda kujja kati Zambaali waddembe okutambula wonna waayagala otegere kintu ekyo ng'ovudde ku ekitiibwa okwagalwa n'endaba gye bagenda okutandika okulaba mu Zambaali kati alinayo chance endala ey'okulya ssente ng'aziri atya ewa Museveni anti mu butiitiizi bwe NRM ne gavumenti ya Museveni kati alina okunoonya Zambaali emuwa omutitimbe gw'ensimbi tukuwe mmeka otuveeko tukuwe mmeka ojja ebyo by'oyogera awo eryo eddoboozi ly'okozesa ku Bobi Wine olyogere ku muhoozi oyagala mmeka weewali sayansi bakuba blank check omusega nti blank check yiyo wandika tubuulira era kati alina okubanga essimu yazifunye nga bamukubidde essimu owaayi alo akati gwobeeraawo nowaanawaana kati bwe wawanyewanye walidde ki kati bakuwaddeyo ekyokulya akati Kazambaali zonsesa akati bubeerawo nimuwaana Bobi Wine akati obeera owaana Bobi Wine ofuneyo ki bugenda okuwa kibeerawo Bobi Wine ogenda okulya kigwe lwaki togira bwoti nyowe ninkutwarayo omusajja n'okola ebintu ebigenda okugaggawaza olowooza ogenda kubeera mu Bobi Wine togenda okufa obwavu essimu ez'ekikula bwe kityo kati awo omutima bwe bagucekingira ogw'amayinja we gwafiira ogw'amayinja we gwafiira ku ssimu eyo kubanga naye mayinja yamala kukola kyabuzira Zambaali kye yakoze weebale nnyo naye ate balanga ekyamanja kyali kyabuzira nnyo n'ekya Zambaali kyadde kyabuzira kyabuzira nakyo kakati bw'omala okukola statement ate era yakitadde nti kyabuzira kuba statement gyeyagaseeko awo nti ekiba kibe ate n'ewakanja kutuuka kati yakyogedde kukitegeeza nti banaye bwe mba situuse waka mutegedde ekidde obategeera statement eyo bulungi nnyo ate n'ewakanja kutuuka oba okoze mu mawulire tukiyita disclaimer oba otaddeyo ka disclaimer that if at all I don't reach home
mutegedde ensonga ennemeseza okutuuka wa ewaka naye nze nzikiriza nti ewaka nja kukola ki nja kutuuka kati eyo ye channel ey'okubiri esobola okumuweereza ssente singa omutima gwe gubeera munafu nti bw'omala okufuna essimu eyo otandika obbibala abalamu akawumbi k'essente bwe nkafuna nkakozesa ki ye bannange bwe nzifuna n'ensirika ye bannange kati bwe namuwaanye nafunye eki ogenda okubala abalamu nga bwe wamuwaanye ku stage tewali kyewakoze eki kyewafunye nga ne ku ssawa yayira yinza okuba akyanoonya yasiinike amusasula omusaala gw'obwa MC balance baba bategeeragana essimu yasinika takwata ali mu kubala ssente baba bategeeragana kakadde nga nakati emisingo gikyabatwala wuuyo kati ogenda obigattagatta muno gane let me give these guys a chance ate olumu basobola okuziyisiza ku channel nga tezeewalika okugeza basobola okuyisa ku mukamaawo ogenda okutuuka bwoti nga kaliisa akuyise naga munnaye nekintu kyewakoze kale tekyalabise bulungi but it is okay naye nafunyemu akasimu awo abakulu baagala otusinkana nze naawe tulabe engeri tuyinza okukola mu memorandum of understanding kati nga n'omulimu ogwagala tosobola kunyiiza mukama wo tosobola kumujeemera olaba kati omusota ne gugwa muki muntamu oba kitegeera bw'ogukubiramu ojaasa ate laba otagukuba tofumba kati Zambaali ali mu junction ali mu masaŋŋanzira nga kimwetaagisa okulowooza ennyo n'okukola okusalawo okulungi that is if bye twogeddeko nga bimutuukiridde kati munne MC kyova ye yasigadde ati bosi waffe bosi wange muveeko oyo muleke mukwano gwange tomwogera nako yagala bosi kati bosi wano olaba otya bosi mumuŋambire bosi agadi bosi you understand naye nga Zambaali Bulasiyo Mukasa ekikolwa kye yakoze kyabadde kya buzira and if people like Zambaali Bulasiyo Mukasa bakikola bwe batyo ensi yalibadde at peace naye abantu abasinga batya batya tekirina mutawaana oyina right okugamba nti gundi mukyala wange ayagala okufumbirwa akimanye nti already oyina mukyala olina omukyala ewaka naye okulimba nti siri mufumbo naye ng'olina abaana bana n'omukyala okuwera ssaawa 2 ez'olweggulo essimu yo neevaako neddako enkya ku 3 ez'okumakya otegeera ekintu so nze ŋŋamba nti Bulasiyo kye yakoze sikiraba ng'otandika lina kuba ku ssimu yo nga teriiko ekiro kiramba ati tetwadde na masannyalaze laze gaffe gavaavaako so Bulasiyo Mukasa kye yakoze tekigenda kumuleetera bizibu but it is going to open him doors of opportunities naye nga opportunities ezimu ziba ziri sugar coated naye nga ate munda mulimu obutwa they sugar coat that opportunity n'ogiraba nga opportunity kungulu naye nga ate munda muyo mulimu ekikaawa yes kati bw'ogimira gwe olw'okuba olabako akasukaali kungulu ogenda okukitegeera nti wamira kwiniini ng'ogiwulira ku mumiro wano igoga nti ate akasukaali kaalazeewo amangu ago byebituuse ku bantu kyova olaba when Big Eye came on stage Big Eye yazze n'ayogera nagawampa amasannyalaze Bobi yadde yatuuse nkugambye nti okuva Bobi Wine yazze abayimbi abazzeeko awo okuyimba kyadde kipange bulungi golaba politics omwereere kubanga awo Dax Vibes yazze n'ayimba Mutowe Mickey Wine najja n'ayimba Big Eye najja n'ayimba people in a line with Bobi Wine people in a line with Bobi Wine bazze ne bayimba Big Eye yetayimbi yalamye bulami has band material
najja president material oyo president material yampa amasanyalaze Bobi Wine agaba amasanyalaze ze kati nina amasanyalaze Dubai bamatira Germany bamatira Bungereza bamatira banango omusajja yampa amasanyalaze nawana amasanyalaze gokka era olwamaze okubisa abantu n'okuwanikisa abantu ekikonde yava ku stage so politics yazanyiddwa. Eddie Kenzo yazze mu show ya King Saha. Eddie Kenzo bwajja mu show ya King Saha yazze ne ganga y'abantu nga 30 okujja mu show ku show kyokka nga ayina emmeeza emu nga tewera kuba ku mmeeza ye kwadde kutuddeko bambasada babiri abamawanga Mugagga Kirumira ambassador waddeko na ambassador wa Eritrea ngaliko ne mukyala we ng'emmeeza yesigaddeko entebe zaabadde nga 4 anti Kenzo najja n'abantu nga 10 abasirikale bokka ab'emmundu abakuumaani President Kenzo agamala abasirikale abakulembera abava emabega kanotayako bakanyama bano bangi kakati otayako omukulu mululo gw'abayimbi b'oku federation bonna kyekikumya Eddie Kenzo malala tewali nnyo kigira naye ebyo ebitiibwa naye abyagala ng'omuntu bimuyamba ki tewali byayagala era ekyo ali very comfortable naye ekyasinze okuluma kiyinza okuba nga ye tekyamulumye kiyinza okuba nga tekyamulumye naye nze nakirabyewo nga kireeta obulumi nti tewali yamumensioninze mu kujja kwe mu kutuulawo kwe mu kubeerawo kwe mpaka nze we naviiriddeyo nga tirambogaddeko tiba ne Kenzo tumulengedde wadde okunyeenya akagalo wadde okumensioninga nti D tegere kintu ekyo ne banne bennyini bawangala nabo bashiba nabo babeeredde ku stage nga bayimba tewali yamenye ku President Kenzo kati n'abeerawo ng'atudde ng'omuntu owaki owa bulijjo so nga ate ku ye ng'omuntu yali badde alowooza nti si muntu wa bulijjo kitegera bungi ekintu ekyo bulungi nnyo so awo weewabadde obuzibu obulala Eddie Kenzo endala moments ezakutte ennyo nze nga nze ezansanyusizza yabadde moment ya Fresh Kid omanyi nagamba nti nze ndi too emotional omuntu bw'akola ekintu ekirungi bwe nsanyuka oyinza okusanga ng'ate ntandise okukaaba Fresh Kid yazze n'ayingira ku stage n'ayimba akayimba ke n'akapulo mangu nnyo nakka wansi ku maviivi ng'ekimuteeka wansi ku maviivi kwe kwebaza Dr. Jose Chameleon okumuwa opportunity okuyimba oluyimba lw'ekipeepewo mpozi yaluddamu remix nawulidde bulungi nga kafukamidde wansi tekali mu kwebaza Chameleon nti atudde awo kuba Chameleon yali tannaba kubaawo naye n'akimanya nti wano waliwo kamera oba waliwo omuwagizi wa Chameleon gwe neetaaga n'okulaga oku appreciatinga that opportunity given to him ng'omwana omuto n'afukamira ne yeebaza Chameleon okumuwa collaboration okumukkiriza okukola remix eya HPPO era omwana oyo nsaba bannayuganda mumwetegereze nnyo Fresh Kid is going to be one of the big artists jona abadde ne yali manager we mu Uganda ne mu nsi yasooka 14K atali 14K ono gundi yani nyali limva nnyo mu mutwe yali manager we yasookera ddala bamukwatako ne 14K omwana oyo nenga nendo gachajiriba ng'ogyeko ekyokuba nti ali super talented Fresh Kid ng'ogyeko okuba nti ali super talented alina discipline alina discipline nnyo omulaba nga future ye eri bright nnyo wamulaba ku performance ye ku Aziza Zion he gives people respect ate nga nebyakola abikola bulungi kayimba bulungi kakola rhymes zaako n'ogamba what this
otegere kintu ekyo ka freestylinga situganye kayinza okubanga bekayimba mu studio babikawandikira ne bakateekateeka naye ne bwe kaba kazza okukola freestyle kakuleetera okulowooza nti n'ebyomu studio byako kekabikola ki kekabyekolera kuba omuntu waba asobola okujja freestyle n'akikuba omujjako otya credit nti ebyomu studio si yabyekolera. So it was another beautiful moment gye nalabye nga yabadde nungi. King Saha yayimbye era abaali balowooza nti they are vocalists baddeko ebbali beewummuze. Omanyi King Saha si wa kidongo, si wa vibe, si wa kucyankalanya, si wa kusasamaza. He's not gravity. Wa gravity yazzaawo n'aleeta abakazi abagabina aganene bwega ebijanjalo ebijanjalo teba golo simanyi teba golo ngena giteba mu busonda simanyi pena simanyi kuba pena kuba pena enyimba z'omwana oyo sizaagala ebintu by'omwana oyo sibyagala nalyoka aleeta data n'amuteeka ku stage ya munne enyimba z'omwana oyo sizaagala naye ng'ate simulinaako mutawaana buli muntu misachi yakolanaga nti buli omu alina waayita okusavaivinga bw'oba ebyange tebikusanyusa gwe tereeza ebibyo ndeka nkole byenkola ki byenjagala. Gravity simulinaako mutawaana ng'omuntu era waddemba okukola ebintu bye as long as bimugiramu ekyokulya nazza eri famire ye n'alabirira abantu. Kati naawe atabyagala naawe genda okole ebibyo by'oyagala sente birabirira abantu. Naye to me personally I don't like his music. I don't like his music. Bafana yabadde ne performance ennungi ekirala kye saategedde abayimbi bano baba balina shows kiki ekibaleetanga ku stage za bannaabwe. Olinga nayo show maaso concert kakati abaana bazzaawo olina gyakayimba kabaka akatandika pulo mbanange nsaba bategeeza nti nina show yange ekindeese wano kwe kubategeeza nti nina show yange nze I don't think katono nnyo kamalize interview eno ngenda kukubira mukwano. I don't think nti kikola bw'oba wakuyimba jangu oyimbe onfuna bulungi. Yes. Bw'omala okuyimba oluyimba lwoba ennyimba zo bbiri vaako ba MC balange gwe jangu oyimbe. Lydia Jasmine come sing for people. Kaza ka Lydia Jasmine? Yes. Jangu oyimbe ze first born ataddibwako yimba obuyimba bwonga kamu bubiri bw'ovaako ba MC bagenti omwana oyo tugende tumwagire alina show egindi. So sigwe kweyogerera DJ pula jayo bannange mbategeeza nga 22 ngenda kubeera gindi hale bye ngenze. I think it is not necessary. Tukikole mu ngeri eri professional. Bw'obanga ozze kuyimbirako King Saha jangu yimbira King Saha tambula genda. Performance eyo gy'otaddewo creating ennyonta nti omuntu agenda kuddako actually walibadde okozesa bulungi platform eyo n'oyambala bulungi n'oleeta baddansa bo n'oteekawo groove n'okuba oluyimba olumu ensi n'ogibuutikira n'ovaawo n'obasampolingako kwebyo bijja okutukolera mu concert yo. Kati MC n'agamba nti abaagala ekisinga kaawo weebale nnyo nga 26 oba nga lumu March tugende ku cricket oval musange erugogo. Otegere kintu ekyo. Boza cricket oval. Simanyi wagenda kubeera n'ekye mmanyi nga lumu March. Nga lumu March. Cricket oval Serena. Simanyi yonna gy'anaabeera naye nga wa lumu March. Omwana oyo tabanga ali ku Serena. Ali ku Serena wagenda okubeera. So Saimo badde njagala tukubeko tochi mu mukwano gwa Eddie Kenzo ne King Saha. Tulaba nti n'abayimbi abamu babadde ne shows wano. Bobi nakola n'endorsement kama kyalwa furige tumuwagire naye n'atajja ogenda okuwulira oluusi ba Eddie Mutu yakiikiridde oluusi bakyala babibuli nga bebazze naye nabagamba nti teyasobodde kubeerawo kubanga ali wabweru wa ggwanga naye the before
Bobi yateekayo post ku Facebook page ye n'agamba nti nsazizzaamu entambula zange zonna nsobola okubeera ku show ya King Saha era n'akomawo era yabaddewo omukwano gwe gwansusso nnyo era bwe waba tasobodde kujja si gwansusso nnyo because tulaba ne gayi waffe Aziza Zion yali ku Serena ng'ateeseteese bulungi nnyo ne nali nsuubira nti Bobi ajja kubeerawo because naye musajja wa Bobi Wine naye nsuubira ajja kubeerawo naye teyasobola kubeerawo kyekiri awo tukuba mutookyawo omuntu bw'alaga nti akwagala naawe mulage okwagala King Saha abadde mu katu abadde mu challenging and trying moments amawulire gamuwandiikako nga mukoddomi w'omunene omu mu Kampala omunene nti King Saha mukyala we muwala w'omuntu omu omunene mu Uganda ekyalibadde kimulowoozesa nti ali ku opposite side eya Bobi Wine naye olaba yeerekereza olw'ekyo n'ayimiriranga mu lujjudde n'aga nti nze ndi wa Bobi Wine. King Saha emirundi gyonna abadde ne chances okukolera gavumenti nnyo nfuna bulungi King Saha yakolako project ya tubonga naawe before project ya Museveni eya tubonga naawe naye naavayo n'akulaga nti byonna byaliwo naye kati ndi wani ndi wa Bobi Wine. King Saha takwatiddwa nga nsonyi okukyogeranga mu mawulire nti ndi wa Bobi Wine kati lwaki Bobi Wine oba okwatibwa ensonyi okujja ku show ya King Saha okitegeera nze ndowooza nti yamuddiza ekyabadde kimugwanidde he paid back the love. Yes. Bobi Wine paid back the love. Omuntu bw'akulaga nti aguddewo omutima gwo akwagala naawe mwagale. Ekyaziza Zion I don't know ayinza okuba nga omanyi waliwo by'osobola okusazaamu ne by'otasobola kusazaamu n'ekyemmanyi nti singa tekyali kukwatibwa nnyo era nga Bobi Wine yalibaddewo kuba n'Azizi musajja we. Yes. Naye King Saha kiraze nnyo okusinga ku Azizi. Omukwano gwa King Saha gusinga ku gwa Azizi eri Bobi Wine. Yes. N'omuto nange abirabire wabweru wa curtains ekyo nsobola okukiraba era nkyogerako nange nsobola okuba nga Bobi Wine mwagala naye ayinza obutajja mu nsonga zange kuba waliwo omu yakikozesanga nga tteeke nga ndi mubizibu byangawe byamakomera naye mukubyo wananyo Bobi Wine kati nga teyakujjeruzira neŋŋalaba nneeno embuzi embada ezo ziba mbuzi nakabege ez'ebitanga zime ayogera ekigambo ekyo eba mbuzi nakabege ey'ebitanga kikye tutakonyeeko King Saha agenda kujja kwesimbawo ate wa Busiro South ewali Peter Sematimba yakalidde dda King Saha ajja kwesimbawo era yavayo n'akola statement mabega kaawo nga tuyingira mu show ng'alabula member wa parliament eyakunkumula mukwano gwaffe owaka make up owa process by process Peter Sematimba namugamba obanga tosobola kukola bintu by'abantu jjukira King Saha zimbawe nakawukaawo nange oba tosobola kukolera bantu ennaku ezisigaddeyo zikumala nze kanzije neesimbewo and I represent my people of Busiro South mu parliament era parliament yeddako mulinde okugirabamu King Saha nejo omusho yakyogedde oba yakyogera mu musho teyakyogedde naye yalaze omanyi waliwo obubonero obulaga nti ono omwana amaaso ge gasinze ku kye tulowooza okitegeera omuntu amaanyi King Saha yalaze jjo support ya Bobi Wine n'ebinga ebyo omuntu alina empapula ze toyinza butayongerako level ate ng'obukulembeze King Saha aludde ng'abwetaaga yalwanira obwawuma ne bawumulemesa Saimo kankule ekigambo kimu nagenda wa King Saha eyo yali yidde nga yayisa abamawulire ne tugendayo nzo omu kubafuna omukisa ogwo King Saha n'atulambuza ennyumba ye n'atulambuza olusuku lwe n'atulambuza ebiyumba byazimbye mwagenda okulundira enkoko na biki byonna n'atulaga ebintu n'atulambuza ettaka lye nga bwe liri n'obugazi bwonna
naye mu process yo nayo no kuva ebbanga litwagendayo King San ng'ayogera ebigambo eby'amagezi ebigambo ebyokubuulirira byena lisimusuubiramu. King San is real. Kati kankubira ekintu kimu mayanja mu nsi muno abantu abasinga obubi be bantu abeefuula mbu tebanywa njaga be bantu abeefuula mbu bambala obusaati ne bakuba obukalu ne basiba obutaayi ne bateako obukooti ne babagazi namuona. Those people are fake. Those abeefuula ba gentlemen are fake. They are fake. They live a fake life. Boogera ebintu ebiri fake. Beteeka mu kifaananyi kye bataliimu. But those Rastafarians you see, tubalowooleza okubeera nti baakubwa, tubalowooleza okubeera nti banywa nnyo enjaga, tubalowooleza okubeera nti they are the other side of thinking, naye be bantu abaddala. Kyova olaba nga Bobi Wine akyasuprising abantu n'embeera ze. Nti ekifaananyi ky'omulabiramu si kyabeera. Okitegeera? Omuntu bw'alya nakkuta n'omusanga yeebase tekitegeeza nti bw'azuukuka aba tasobola kukola nga bw'olina kukola. Bw'osanga omuntu aliko obulemu ng'akola emirimu gye tolowooza nti akola gy'abalema. Okitegeera? Naye abantu abeefudde mbu baasoma nnyo, abantu abeefudde mbu bategeera nnyo, what they do most in their lives kugenda kugula busaati na kubuteeka mu madobbi kubugolola. They are the people abatalina maka, olujja engoye ewa dobbi ng'atuula mu kamotoka ke, amotoka ge makage, emmotoka ye ofiisi ye. Najja n'atuula. They are the motivational speakers of the world. Najja n'atandika tosobola kubeera mugagga okujjako ng'okoze ebintu bino wammanga. N'obuuza gwe lwaki tewabikola? N'ogaggawala. Kale semakate kaffe katambudde wano. Nsaba tuwunzike. Mu bufunze shobotu butujimenye bwe munyamenyeddwa ku byabaddeyo ebikulu ennyo bye tusinze okutunuulira side yawo. Kojja Kimbo waali atya? Kojja Kimbo wa ye yampadde omukisa okutuula ku mmeeza. Yes. Era ne bye njogera saali byogedde oba oli awo. Manyize saagala nnyo okweteeka mu bituli, saagala kwefuula wakabi. Anze njagala ensi ebeekubira saluti. So si gwe genda ng'ogamba abantu nti munkubire saluti, munkubire saluti. Kojja Kimbo wa weebale nnyo bayiddala omukisa gw'otuwa. Weebale kuba mukwano gwaffe waddala. Kojja Kimbo wa musawo omutendeke era omukugu ajjanjaba abantu endwadde zonna ate ne ziwona. Kubanga eriyo bangi abajjanjaba naye nga abajjanjaba tebawona bababbi nga teyeeraguzizza. Weebale nnyo. Si mweraguze. Tajja kutuma nti y'akabugo. Si musamize. Kojja Kimbo wa si musamize. Eddagala lyakuwa okumira si lya mizizo. Nti kaakati lino nti bw'oba olimira bw'oti otunuzaako eriiso limu simanyi akukebera naga nti prostate yaliko ekizibu n'akuwa eddagala lya prostate, n'akugaa nti kabootongo yaliko ekizibu n'akuwa eddagala lya kabootongo. Okuzaala kukyagaanye, amajigo gali wala, n'akuwa eddagala ng'omukyala erisembeza amagi, naawe n'ova mu kyobugumba n'ofuuka maama w'abaana. Abasajja tunafuwa olw'ebyo bye tulya, embeera gye tuwangaaliramu, stress n'ebiringa ebyo. N'akutereeza n'oddamu n'owanga n'olyoka ogenda mu lutabaalo ng'owera. Kale Kojja Kimbo wa ensonga ez'amaka yazikuguka, akola counseling. Abagenda mu bufumbo mufiseeyo akadde ogende wa Kojja Kimbo wa abateeketeeke, ababuulirire. Omanye bwe bakwata omukazi nga tonnaba kutandika kumuyingiza masuuka. Omanye bwe bakwata omusajja mukazi gwe nga tonnaba kugenda nnyo wala naye mubeere n'amaka agateredde. Kojja Kimbo wa essimu ye tendi wala, endi kumpi nnyo nga busungu. Mukubireko ku 0758 459 335 0758 459 335. Ye Kojja Kimbo wa ku lw'obulamu obulungi. Essomero balita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja. Nga tuteekateekera okuyingira olusomo olusoko olwa omwaka ogujja ye ttaamu esooka alowooza ku Diamonds Pre and Primary School. Twalayo omwana asome okuvira ddala ku nursery kindergarten paka ku P7. So twalayo omwana asome, bajja kumusomesa bulungi, bajja kumulabirira bulungi, bajja kumuteekateeka bulungi. Abasomesa bakugu bayonjo bulungi, balabika bulungi. Omanyi n'omusomesa okubanga mukugu mu kusomesa abaana naye nga netalabika bulungi nakyo si kirungi. Kimalamu amaanyi. Kiringa pastor akusabira ofune omukisa ogaggawale nga ye avuga ggaali. Weebale nnyo. So abasomesa
batendekebwa engeri okukwatamu abaana si kusomesa busomesa bya mu kibiina byokka wabula n'enkwata y'abaana ng'egye balina bakwatamu n'ebirala byonna swimming pool ku ssomero weeri amamotoka zitambuza abaana okubajja waka kubaleeta ku ssomero n'okubajja ku ssomero okubazaayo waka emmotoka weeziri ekisulo weekiri gonzoga nti nze omwana owange kabeere mu kisulo era enteekateeka nnungi nnyo omwana abanga ali ewaka yennyini naye nga atali ku ssomero ayiga ebyemizannyo games and sports babifaako nnyo bikulu nnyo sayidi awo n'ebirala byonna ate nga ne school fees zijja mu nsawo y'omuzadde ensaamusaamu kale twala omwana baba mubangule liri buddo kimbejja gy'oba otwala omwana asome bulungi nnyo bannaffe aba SMP Tours and Travels bali awo waggulu nakasero bakola kutambula z'ennyonyi mabagalo gende ebweru Canada America Bungereza bakuyamba kugobera ku passport ku visa ku air ticket n'ebirala byonna bigwa mu kkowa eryo so bagamba beekwate bakubukingira woteri mu nsi yonna gy'ogala okugendamu n'okutambuza n'okulambuza mu nsi yonna kawabeere wano kale no beekwate n'olw'ensonga eyo bajja kuba bakolako bulungi nnyo tebalina ttabu bannaffe abo Fit Club ku Kyebusaabala awo tubeera waliwo gym waliwo aerobics sauna massage steam gym njogeddeko byonna weebiri awo enteekateeka nnungi embeera nnungi environment balabirira bulungi abantu gendawo omulireko awo ng'ate obulamu bw'obuzza obujja so bagita Fit Club ku Kyebusaabala bw'otukawo ku Kyebusaabala okuva ku Shero Cars otandise Kyebusaabala otambula katono nnyo Fit Club eri mu maaso era bw'obuuza tewabula nti Fit Club eriwa n'okujjukiza ennaku z'omwezi 17 Desemba ono ekibiitu kya Radio Sapiensia tugenda kubeerawo ku St Peters Ground Ensambya jangu owagire Radio Sapiensia emyaka 3 nga situba na kibiitu olwa COVID-19 kakati yessaawa tukuba abantu endongo wamagwe tunyumirwe omutwalo gumu gwokka mu kibiitu nga tunyumirwa 25 Desemba tugenda ku kalenda Kawowo Semakula mu Kawowo Christmas Kawowo my goodness always 25 King Sir ali ku kalenda Mr. Kisemakula ali ku kalenda Maureen Nantume ku kalenda omukyala Irina Matovu ku kalenda Maureen Nantume ku kalenda Hajalu Nambiru ku kalenda the B2C Soldiers ku kalenda Simon Rock ku kalenda ani atabuleyo ku kalenda gonabaludda Mr. Kyenyini ku kalenda Mr. Kyenyini ku kalenda everyone is going to be where Geoffrey Mayanja ku kamera ku kalenda tunava uyo naka wowonga bwe kanabeera kalenda tukasitule tukatwale emaya bagiise maya waggulu mu lusozi okwo tugenda kwegattibwako Devi Lutalo kati squad nga bwe njikusomedde wali kalenda yonna gigatteko Devi Lutalo tulyoke twambuke emaya ku Boxing Day Mr. Kisemakula yateeseteesa akawoowo kano jangu owulira akawoowo k'endongo malako omwaka n'akawoowo ng'osanyuka papa Mr. Kisemakula salute webala akawoowo kano amina tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Ssaabasajja Kabaka awangaale omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayate enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10 email diamondspreschoolug@gmail.com Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga
n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.